Keriza nate gwe yeteeseteese okubeera nga tutambula naawe ku leediyo eno njagala okulamusaako nnyo nnyini ddala wettu nkwebaza emirimu gyonna gyogezaako okukola mwebala okwekuuma obulwadde obwa covid mwana wattu bwajja era nga bwajjira ffe abantu era nga bwe tuba tetwekuumye bulungi byebyo by'owulira nti ewaagundi emiranga gikwajja geego g'owulira ku leediyo ti ku ssaawa 8 muwala wa gundi oba omukadde wa wali oba mutabani wa gundi eyiye basimye wattu tubagamba nti mwekuume mwegendereza ekirwadde kikyaliyo nga kisenyeza ddala abantu era nga tunaaba mu ngalo ne sabbuuni ka sanitizer twebikke ku nnyindo n'emimwa awo nno ekirwadde kino tujja kusobola okukirwanyisa. Neebaza Hajjati Lukiya Namuleme nga sinneebaza muntu yenna nti weebale nnyo weebalire ddala ekiyitibwa amateeka baaba wagateeka mu nkola. Twajjawo olunaku olumu naye nga bw'oba toyambadde masiki toyingira wadde mu kompawundi nga bakuzzaayo eri emabega nti genda oyambale masiki. Obudomola bw'amazzi bwo bwali busimbye layini obwo nga tobala. Sabbuuni nga buli weweetooloola waliwo ekitole n'amazzi. Hajjati Lukiya Namuleme emunyonyo wano ku laawundi ekyo tukikwebalizza. Weebale nnyo weebalire ddala era tukwebaza n'okujjanjaba abantu kubanga bangi bakuweeredde obujulizi bangi ne bajja ne batukakasa ne bagamba nti mbutuufu singa buli muntu yali mulambulukufu nga Hajjati Lukiya Namuleme ensi yanditunyumidde. Era mu kaseera kano wenkugambira nti mukadde wange gwe awuliriza toggwamu maanyi toggwamu ssuubi kyolabanga ekinene nze nnyinza okukugamba nti Mukama Katonda akiyita kitono. Bwe kyolabanga oguzibu oba ekizibu ekinene oba ekirwadde ekinene Hajjati Lukiya Namuleme ye akimenyaamenya bumenyaamenya ng'amenya mu jjenje ekkalu era ng'ali ku 0755 30 39 64 0755 30 39 64. Essimu endala eri 0773 93 27 29. Munzikirize mbagambe ebigambo byange bitono ate tulyoke tuyingire mu bubaka bwa munnaffe yatuwandiikidde. Toggwamu ssuubi toggwamu maanyi tokoowa kutambula tunula gy'olaga ogende mu maaso. Emabega bw'oba otunulayo lwana n'oyo akugoba emisinde ng'akusikambula kuzza mabega naye bw'aba akugoba weeyongera mu maaso ekyo nno kiba kirungi nnyo nnyini ddala. Kale nno njagala okugamba nti mukadde wange mukwano gwange kkiriza ogaane obulamu busobola okukyuka era embeera ne zikyukira ddala. Lwaki twogera ku mukyalo ono Hajjati Lukiya Namuleme tugamba nti twagamba nti tulemenga kwogera ku bantu bano birungi nga bamaze okutulekawo oba nga batufuddeko ne tudda ku mayiti zaabwe ne tutandika kuvvoola naye ng'ebirungi bye batukoledde tebatuwuliddeeko nga tubasiime nga balamu ate nabo baddemu amaanyi n'obuvumu okusobola okutujjanjaba ebizibu ebitutawaanya n'endwadde ezitutawaanya. Hajjati Lukiya ono Namuleme ajjanjaba ebizibu eby'enjawulo avumula endwadde amalogo amajini amashayitwani agatukozesa ebirooto eby'entiisa bye tufuna bangi tugenda mu zikaabuyonjo ne twogererayo amajini ag'abaana n'abazzukulu ge tuvaayo nga twetisse ku migongo ne ku mitwe gyaffe togamanyi muwendo. Tolimanya ddi nti oliko amajini wabula bw'oliraba nti byokola tebitambula bw'oliraba nti amaka gwe agaga obufumbo bwo bwe buganye bw'oliraba nti buli kyogezaako gw'oba otuuka wawo okituusaako ate n'otendewalirwa olikkiriza era olimanya nti awo amajini gakuli ku mugongo. Hajjati Lukiya Namuleme awo nno waatugambira nti mwana wattu ebyo byonna kumenya mu jjenje ekkalu. Ali ku 0755 30 39 64 ne 0773
93 kyenda mu nsonyiuko 0773 93 27 29. Kakati nno mwana wattu katugenda empola mpola. Omwana wattu yatuwandiikidde n'agamba nti nze akulamusaako si mulala wazira amanya gange akantuumibwa bakadde bange nga ndeeteddwa mu bulamu bw'ensi eno kubanga tewali mutoyi ereeta mu bulamu bwansi tujjira mu miranga biwoobe nga gye tulaga tetumanyi bwe binaaba. Agamba nti bakadde bange nno oluvannyuma lw'okunnyaniriza mu bulamu buno obuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki bampa erinnya erya Nakimuli Lesite era nga ndi nzaalwa oba ndi mwana nzaalwa ye Masuuliita era bakitaffe oba bakadde baffe agamba nti be baalaba ku lutalo bwe lwatokota. Famire yaffe teyali bubi newankubadde kitaffe yatuzaala mu bakyala ab'enjawulo wazira kitaffe era ye yali omusajja eyagattanga abaana be ffenna nga bw'atuzaala era nga yagiranga akaseera n'atuulamu naffe ffenna ne tuwayaamu. Olwo nno n'atulabirira mu bulungi obutagambika. Yatubuuzanga buli omu kyalowooza okukola bw'ali baakuze. Yatubuuza nga twanyumyanga emboozi era ng'atugamba nti baana bange njagala mubeere nga nze ndi musajja mukakaalukanye, ndi musajja ayagala abaana bange nga bwe mbazadde era ndi musajja afaayo okulaba nti buli mwana wange alibeera bulungi mu nsi eno. Agamba nti era kitaffe yalina enkola nga buli mukyala gwazaalamu amuggyako omwana kasita yawezanga emyaka 6 egy'obukulu. Agamba nti kale n'okulya okunywa okusoma byonna twabifuniranga mu budde era mu bulungi obw'eddala. Wazira ne nnyaffe eyali mu maka newankubadde si ye yali atuzaala era naye nga mukazi wattu yali tazaddeemu yadde akaana akamu naye ate teyatulaga mutima mubi era teyatutulugunya wadde n'akatono newankubadde ebiruubirirwa bye oluvannyuma twatuuka ne tubiraba ate nga ffe mu nsi eno tujeera bujeezi. Agamba nti naye nga bw'omanyi munnange enteekateeka za Mukama Katonda sitaani yeekiika mu makubo gaabo abalina olugendo lwabwe. Agamba nti kitaffe yalwala obulwadde obutaamusobozesa kuwangaala ku dduniya kuno kutulaba nga tukola ku ebyo bye yatubuuzanga era n'abeera n'essuubi n'atuzzaamu amaanyi. Baabuwe agamba nti era kitaffe bwe yafa ekyamazima yalaama nti maama ono gwe yali tazaddeemu yadde omwana era yamubeererawo n'alera ne baatazaala yamuleka asigale ewaka era ettaka lyonna ekaazi 7 okwali kutudde amaka yali mukwasa n'amaka n'agamba gabeerewo nga nnamwandu agalabirira asobole okwanirizanga buli mwana we gy'ali baava n'abazzukulu. Ekyo nno kitaffe yagamba yalaamira abakulu n'abagamba nti bwe muli kinkolera muliba munkoze bulungi. Ngenda maaso nga nkugamba nti mukadde wange obubaka buno obw'ebbaluwa eno yawandiikiddwa ng'esiima omukyala Hajjati Lukiya Namuleme ali ku 0755 30 39 64 0755 30 39 64 ne 0773
93 27 29 0773 93 27 29. Mwana muwala ono ayongera okutugamba n'atugamba nti mu mbeera yonna eyaddako twatandika okutambula omu ku omu bwe tuva ewaka, naye nga muka kitaffe ne bwe tumwebuuzaako ebimu atugamba nti baana bange mujja kumalako. Yali mukyala eyafukamiranga awaabeeranga Sappule ne maama Maria eyabeeranga mu ddiiro, era ng'agenda naga nti baana bange mujje musabe. Yali mukazi mukatoliki era nga mukkiriza ddala, ng'atugamba nti musabe buli ekiganye kijja kukutulwa enjegere zaakyo. Twasoma ne tukoma we tukomye era ne tutandika okukula. Ekyatugobanga ewaka omu ku omu tetwakimanya. Ffe twalowoozanga nti oba oli awo okooyeewo, wabula oluvannyuma nga buli kimu kyeyolese twakitegeera. Muka kitaffe bambi yaleeta abooluganda lw'oku sayidi ye, era ng'osangawo abaana bamuyita ssenga, ng'osangawo abamuyita maama, osangawo abamuyita jjajja. Faawo nga tutambudde tugenze twetakulire ewaka. N'omwana omuto omuggalanda waffe yali asembayo yavaawo ng'alina emyaka 12. Oyo n'adduka yasooka n'abula. Kwasira oluvannyuma maama we yamuzuula era n'atandika okubeera naye. Embeera ng'etusobedde buli kimu nga kiganye, kubanga ku sayidi yaffe ffenna ng'abaana ba kitaffe twagezaako okukola ebituzimba ebitutwala mu maaso byagaana. Ng'eyasoma n'amaliriza ng'alina ka certificate oba ka diploma n'atalina, ffenna nga tufaanaganye. Naye nga ne bw'obulwawo okusula n'ogamba nti kanzire ewa kitange neebake, omuliro ogukwokya, by'osula ng'ologootana, by'osula ng'oloota, by'osula ng'olaba byatuwalirizanga okudduka ewaka. Kyokka nga muka kitaffe bwe tumugamba atugamba nti baana bange musabe, naye kababeere balenzi, kababeere bawala, tetwanyumirwa mbeera era obulamu bwagaana. Buli kimu twakigezaako, emirimu gyabula, obufumbo bwagaana, okugenda ebweru byagaana, ne tusigala mu mbeera nga tuli mu bbanga. Bakadde baffe ffe abaali bakyalina bamaama baagezaako okututambulira, wabula oluvannyuma nga bigaanye twaddako ewaka ku bijja bya kitaffe. Ffenna ne batukuŋŋaanya era ne twekolamu omulimu, ne tugamba nti oba oli awo tugende tulimeko ku bijja bya mukadde waffe bwe tunaafuna obuweerero, naye embeera yagaana. Abazadde bafa ne bakomawo ne baloosa abaana baabwe, naye ffe tetwafunako kuloosebwa kwa kitaffe nga kwa mirembe, okuggyako okumuloota ng'omulaba ayagala kutuga, ajjira mu muntu omulalu ayagala okukuba amayinja. Twalootanga ebirooto nga tebitegeerekeka. Nze ebiseera ebisinga nalootanga nnyo nga nzize mu kiraasi, nga nzizeeyo mu kusoma nsoma. Nalootanga abalalu abangobanga, nalootanga ente ezansambanga, nalootanga zi accidenti, ebizikiza nga siraba gye ndaga, nga siraba gye nvudde, waziranga ekiddako sikitegeera. Agamba nti naye byonna twabikola, naye twagezangako okwebuuza ku muka kitaffe nga tulaba atulaga omutima omulungi, bannange byagaana. Naye bwe tuzza akatambi emabega, nga maama waffe ono tumaze okuziika, kitaffe twamuziika awo wennyini, yatugamba nti buli mwana asale ku kagoye ke amuwe ne bwe kaba kawuzi. Ffenna twabikola kubanga twali tumwesiga. Era yatugamba nti ayagala kwegayirira kitaffe aleme kululuma, aleme kukola kintu kyonna, tubeere n'emirembe, tibwe bugoye obwo nga bwe yabutuggyako. Kumbe yali agenda kukolera mu bintu bye. Seekulwisa eyo agamba nti bwe tutyo bwe twatambula mu bulamu ne tubeera bafeeri ya kisembo, nga tewali wookola n'owangaalawo, nga tewali batwagala, ffenna twafuuka abantu batugobaganya. W'obadde ennaku 2 bwe wabulawo omutwalo bagamba gwe ogubbye, bwe weeyazika olugoye lw'omuntu oyambalemu lwe lukoonoonekako. Abalenzi batandika kuba misota ku kyalo, kunywa mwenge, kunywa njaga, nga tetuyina future wadde, ate nga n'ewaka baddukawo. Abaana be yali omusajja omuntu mulamu, omuntu omukozi, ne batandika okubanga bannyinaze basuzibwa busuzibwa mu mbeera etali nnungi yadde n'akatono. Abamu ne batandika okupakasa nga basula mu buyumba obw'abapakasi, naye nga bbangalowo eri ewaka. Oluvannyuma ennyo nga twebuuzizza buli wamu bigaanye, twazuula omuntu omu
naye nga maama wa muganda waffe omu ye yatukwatirwa ekisa ffenna. Bwe yatambulira omwana we ye n'atereera. Ne tumwesibako nnyo engeri bambi gy'atayina mutima mubi. Agamba nti maama oyo, maama wa muganda waffe yali muka kitaffe omu, yatukuŋŋaanya ng'abaana. N'atugamba nti baana bange, tugende mbatwale ewa Hajjati Lukiya Namuleme, si wala nnyo Munyonyo ku laawundi wano. Agamba nti yatukwata ffenna twekuŋŋaanya, twali mu mbeera embi, twajjuza takisi ebiseera ebyo, ne tujjulamu abaana ba kitaffe nga twepakidde banabana ku mutto. Maama ono n'ayimirirawo, era muwala we gwe yali amaze okukolako ng'ateredde afunye omusajja afunye omulimu, ye yatusasulira entambula eno, kubanga ffe ewa kitaffe nga bwe twakulirawo tewali mwana yaboolanga munne, ffenna twamanya nti buli omu aliwo ku lulwe, ate tweyagala, ate ne kitaffe kye yatuteekangamu. Agamba nti gye twagenda ewa Hajjati Lukiya Namuleme ali ku 0755 30 39 64 oba 0773 93 27 29. Yatugamba nti nze kambakolere mbajjeko zi shaitani ezaabateeka ku mpingu, ze mwasindikirwa omuntu omu gwe mulitegeera mwenna era muliwuniikirira. Temukimusuubizangamu era takifaanana kukikola. Naye nze ŋŋenda kukola amaanyi agange gooleka omuntu eyabasiraanya mmwe nga muli bulungi. Abaagala okulinnya ennyonyi mujja zirinnya, abaagala obufumbo mujja bufuna, abanoonya emirimu newankubadde tewagusomerera ojja gufuna. Naye mulidda ne muŋŋamba nti Hajjati watugamba ensonga era twagitegeera. Yatugamba nti mulayire nga sinnaba kubasomera dduwa nti omuntu eyabasiraanya ate nga ddala kituufu yabasiraanya ku mbeera gye muyiseemu n'amaziga ge mukaabye, mukkirize ebintu bino bidde gy'ali. Okusiraanyizibwa kwammwe kudde, okusirana kwammwe kudde gy'ali. Amaziga ga mukaabye n'okusingawo agakaabe. Omuliro ogubookyezza naye gumwokye ng'akyali ku dduniya kuno. Twakkiriza era ffenna ne tulayira, n'afujja amalusu mu Kuruhaani n'atandika okulomba dduwa. Ampuliriza, ye Hajjati Lukiya Namuleme. Tukugambye nti ali ku 0755 30 39 64 oba 0773 93 27 29. Ye Hajjati Lukiya Namuleme ku laawundi e Munyonyo. Agamba nti ng'ebbanga lyetoolodde twabeera successful nnyo. Nalinnya ennyonyi nga mu butuufu simanyi nti nze yenze ali mu nnyonyi, nga sigenze kukola bwakadaama, wabula ng'omulimu gwe nali ŋŋenzeeko gwali gumpa kiralu era nga gunsasulira mu budde. Nafuna omusajja ne mufumbirwa era nanjagala nnyo nga muzungu. Baganda bange abaali baayonooneka nga baanywa emyenge bafaanana bubi, leero be basiiba mu masuuti, emmotoka bakyusankyuse. Nga tumaze okutereera ffenna abaana ba kitaffe, nga tumaze okufuna emirimu, tufunye abasajja bannyinaffe bawasizza, twesitula ne tugenda ewa Hajjati Lukiya Namuleme ne tumwebaza. Era bwe tumala okumwebaza, muka kitaffe yali mu maka embeera yamwonoonekera. Yatabuka n'agwa eddalu okumala wiiki nnamba, ng'asiiba ku malaalo ga kitaffe nga yeetakula ng'agamba nti abaana bo nabasiraanyiza wano, nabasiraanyiza wano. Obugoye bwabwe bwe nakuŋŋaanya, buli kye bakola, buli kye balowooza okubeera, kifenga naawe bwe wafa. Abantu baakuŋŋaana. Singa byalinga biseera bino ng'amawulire gajjenjeero, yali alabikira mu mpapula z'amawulire era yandiyitiddwa omusezi kubanga yayogerebwa. Yatuuka okweyambula engoye ng'omusezi ng'aga nti omuliro gunjokya siina wenzija. Yatuuka okweyatulira yekka nti baana bange mu nsonyi wenze nali nabasiraanya nga mbawuddiisa. Twasonyiwa muka kitaffe ne tumutunuulira ne bituggwako.
kye twasaba Hajjati Lukiya Namuleme yakitukolera, n'amujjanjaba era n'awona. Mu kumujjanjaba okuwona twamugamba asigale awo bw'atyo abeeremu mu maka nga bwe yali agaagala, kubanga twali tetugamugobyemu, naye okusiraanya emikisa gyaffe ffe abatayina musango kyatumala enviiri ku mutwe. Muka kitaffe yafumba ekijjulo ng'atwegayirira okumusonyiwa, tetwakirya, naye twayogera nti tukusonyiye, era twagenda ne ziteekaawe zaffe mu mamotoka gaffe. Agamba nti ebyo nno byaddirira nga Hajjati amaze okutukolako nga wayise emyaka 2 nga n'ebweru nvuddeyo. Naye tuli bulungi kubanga Hajjati Lukiya Namuleme yatereza embeera yaffe era amakubo gaffe gaggulira bulungi. Tewali kye tukola ne takiggusa. Tulemeddeko kwena ensi era tugiganiddwamu. Bwe buba bugagga tubufunye, mmotoka tuzifunye, ennyonyi tuzirinnye, obufumbo obw'essanyu tubufunye, ezzadde tulina. Twebaza maama muka kitaffe omu eyatukulemberamu n'atutwala ewa Hajjati Lukiya Namuleme. Yandirowoozezza ku mwana we yekka kubanga ye yali ateredde, naye bambi naffe laba bwatufaako. Daba bwe tusooka okugaanira muka kitaffe nti talina kyayinza kutukola gye twasooka okwetooloola. Naye Hajjati Lukiya okumanya alaba yalowooza okutugamba ekigambo kino ng'amanyi nti era tujja kuwakanya. Naye ku kye twerabiddeko oba ku kye twerabirako n'embeera gye twatuukako, weewaawo abantu abatuufu gye bali, naye obasanga ku laawundi wali e Munyonyo nga ye Hajjati Lukiya Namuleme ali ku 0755 30 39 64 0755 30 39 64. Essimu endala 0773 93 27 29. Bakadde bange, olugero bwe lutyo bwe lubadde. Obiwulira ng'ebyolufumo, obiwulira ng'ebyolugero bituuka ku bantu nga tekinnakutuukako, weetaase lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Hajjati Lukiya Namuleme, weebala okutukolera ebirungi by'okoledde abantu. 0755 30 39 64 0755 30 39 64 ne 0773 93 27 29. Bakadde bange, mikwano gyange, baganda bange, mwebala okutumbula omukutu guno.